Juzi twali ku mulamwa ogw'abaana ne ssente gwe mbadde njagala tumalirize ddala. Omulamwa ogw'abaana ne ssente. Twali tutandika emboozi ya Muganda Ngerule ku Lwokusatu, ku Lwokubiri. Muganda Ngerule alina kantini ku ssomero erimu. Yannyumiza nti atera okuterekera abaana b'ekisulo ssente. Tinaye lumu omwana omuwala yamuleetera emitwalo 2 n'agimuteresa. Yatya nnyo n'alinda maama we okukyala ku ssomola amubuuze oba ddala ssente ezo omwana yali azimuwadde. Bwe yamulaba yamubuulira ng'omwana bwe yali yamuteresa ssente. Naye maama we teyamulinda kumalayo n'amugamba nti emitwalo 2 gye namuwa munnaye nze namugamba azireeta azikuterese. Omwana oyo essente ezo nnyingi tezamwonoona. Omulala ye yaŋŋamba nti bw'aba ayagala ssente azituma abaana we yaziterese, naye agezeeko okutuma ab'enjawulo akibamanyizise nti si kulwa nga gwatera okutuma lwamutumye alowooza nti munnange ke kakisa ate k'alina okukozesa. Abaana okubamanyiza ssente tekiboonoona. Okubaagazisa ssente kintu kya ttendo. Baana baffe bangi be tulabye nga babadde ne ssente bakuze nazo era babadde bazibawa naye ng'ate ssente teziboonoona. Abaana okubawa ebintu nakyo tekiboonoona. Bw'aba ow'okwonooneka ne bw'otamuwa ssente ne bw'otamuwa bintu era ajja kwonooneka. Bangi be tulabye naye abakulira mu maka ageeyita ag'omutawaana mu kulumya abaana naye ng'era ebyokusoma batuuka ekiseera ne babivaako. Bangi abaayonooneka naye nga munaye baakulira mu maka maavu nnyo. Waliwo omwami eyajja yeekaliisa n'obusimu 3. Ebiseera ebyo essimu tezaali za muzannyo nga munnange nga ne kubaliwo abatono abaali bazirina ddala baali batono. Omu ku baaliwo yamubuuzanga munnaye gye yali atwala essimu kwe kumuddamu nti munnaye essimu nzitwalira baana bange baali bagenda kusoma Makerere naye nali mbagulidde essimu ezo. Okusooka nange kyampitirirako naye ate oluvannyuma ennyo nga wayise emyaka najjukiza munnange amagezi ag'omusajja ng'omwana bw'otamugulira ssimu oba olina ate okugumira ebibuuzo ekikubeera mu mutima nga weebuuza nti munnange ate ani yagimugulidde. Okwagala okukola ssente nakyo tekirina we kyonoonera mwana. Bangi mu basomi abakula nga balina ke beekolerawo naye nga munaye tekiboonoonye. Bano lwaki balowooza nti munnaye baali banjawulo nnyo abaana baabwe bo bwe babawaawo ne bakirawo nti bajja kuba baboonoonye. Nze ndowooza nti atamanyidde ssente lwazirabako aba n'afuna azimuwa awo waagwira eddalu. Olwaleero tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezibadde zitulemesa. Abaana tetwagala kubaagazisa ssente. Abaana tugenda ne tugamba nti munaye bw'anaayagala ssente tajja kusoma. Omwana bw'onoomulaga ssente tajja kukola bw'ati. Omwana bw'anaakola bw'ati tajja kukola bw'ati. Ssente tegaana mwana kusoma. Onaga nti nasomako n'omwana muwala yali ow'omukulu omu nga bamuleetera mu benzi okusoma naye kyewuunyisa munnaye yasoma n'amaliriza. Omulala ye twamusomesanga nga ne kitaawe amuleetera mu benzi naye mu bawala batono nnyo be twalina ye yekka ye yagenda ewala era wempandiikira bino nga munnange ali ku diguli ya 3. Omulala naye muwala wa mugagga twamusomesanga embaala eyo naye nga munaye lwannaddayo mu kisulo kitaawe ng'amugamba n'akola olukalala lw'ebintu bye yabanga ayagala. Bwe yabanga ayagala munnange bwe yamalanga okulukola nga kitaawe amukolera naye olulwe oluliko ebintu bye yalowooza nti yabanga abyerabidde nga tabirowoozezzaako kweganga taata yabyongeramu. Omuwala yamala bulungi ne diguli ey'okubiri oba kati ali munaku ya 3 agitambuza. N'olwekyo omwana asobola okusoma, asobola okukula obulungi, kye kimu ku kimwagazisa ssente oba omwagazisizza oba tomwagazisizza. Asobola okwonooneka, kye kimu ng'omwagazisizza ssente oba tomwagazisizza. Ekikulu kiri nti gw'oyagazisa ssente oba omuyamba okumuggyamu endowooza y'ekyavu era oba omuteeseteese okuba n'omutima omugagga yeeyambe naawe akuyambe mu maaso.
buba bulyaza amaanyi okukotogera omwana n'omukuza n'omuteekateeka okuba omwavu ate bw'akula n'omuleebeeta akukutulire ku busente obutono musajja wattu oba mukazi wattu bw'ayiiya.